Gala okwogera ku nsonga ya Banna Uganda 27 abali mu Myanmar betwaka identifyingako n'amanya gaabwe nga bano bambi bakukusibwa ne beesanga mu ggwanga lya Myanmar era bagamba nti babakako okuba nti bacupula abantu ku mitimbagano botabbayo bantu babiri olunaku bakutwala mu ddakalumu ezifaanana nga safe house wano ezirimu amazzi ne bakuba ne bakusiba ku musaalaba babatulugunya abakyala nti babatusako bulisa maanyi era olaba omubiri gwabwe bangi balina ebiwundu kati nga balajana bagala kutaasibwa ekyennaku nti buli mulundi wetujja okwogera ku nsonga zino nkyogeddeko mu parliament emirundi mingi n'okukuba omulanga nti wabeewo awareness n'okumanyisibwa eri abantu naye tuba twakwogera okutaasaako gurupu emu ogenda okuwulira nga ate abalala nabo bakola ki bawambiddwa oba bali ate mu mbeera y'emu so kitegeeza nti wakyabulawo okumanyisibwa oba awareness. Banna Uganda 27 kati bali ku nsalosalo ya Myanmar ne Thailand naye nga bali ku ludda olwa Myanmar kati ku ludda olwo kwe bali wabaddewo pressure oba amaloboozi okuviira ddala mu UN n'amawanga amalala g'ensi yonna okunyigiriza abayeekera ba Myanmar okuta abamu ku bawambe kati okunyigiriza okwo kwavuddeko embeera nti bannansi b'amawanga mangi bo bateereddwa amawanga gaabwe ne gabajjayo naye Banna Uganda bano abankubidde amasimu amangi nga balajana buli kaseera bakuba essimu n'okuweza obutambi nga balajana bagamba nti bo be batafiiriddwako era bagamba nti bo ekyabategeezebwa nti singa gavumenti ya Uganda ekkiriza nebaweereza tiketi ezibajjayo nekkiriza nti ejja kubawa feeding oba ebyokulya nga basaza ensalo okuva Myanmar mbayekera okudda mu Thailand era nekkiriza nti ejja bawa ground transport oba entambula y'oku ttaka bakozesa baasi eyo nti gavumenti ya Thailand yakkiriza wejjo bakkiriza okusala ennyanja oba omwalo okuva Myanmar basale badde ku ludda lwa Thailand kubanga ennyonyi bazinyira mu ludda lwa Thailand esobola obakola ki obakomyawo naye era ne bantegeeza nti bayogeddeko era ne bakuba omulanga ku embassy ya Uganda e Malaysia ambassador ne timu y'embasa ne babagamba nti bo tebalina busobozi kuba gavumenti ya Uganda yabawa ssente tebalina busobozi bubataasa abo kati ne basigala nga Banna Uganda be bakyali stranded mu mbeera eyo nenga kyannaku nti Uganda erina n'ennyonyi y'eggwanga ne bwe banga yagadde gamba nti egende badduukire ebajjeyo nkyogeddeko emirundi mingi naye ate kati bano bali fresh era n'amanya tukola ki n'amanya amanya ga Banna Uganda bali stranded bano 27 babasibira mu nkambi ez'enjawulo bazibu bakuzuula ne bano 27 tubalina amanya gaabwe ne passport number era ne Ministry of Internal Affairs yaddembo ogera cross checking neraba ennaku ze bafulumiramu asooka Namwanje Saala passport zaabwe saagadde zisoma neko eziri ku list Namwanje Saala Nayuubye Fauzia Johnson Kalimini Junior Mohamed Senyonga Nshekanabo Galilewo Rose Bugabane Chimera Musa Zaki Tushemeirwe Lona Namuga Lydia Tiko Brenda Muzaki Justin Kawesi Michael Nyamwe Ivan Sande Namukwaya Jalia Kamya Elia Nabanja Florence Chibirango Geoffrey Muchibi John Nantumbwe Trace Nakasolia Letitia Luwalira Enoch Nyombi Habiba Muhammad Nanyonjo Caroline Kalunji Debla Nice Adrona Muhindo Arosias Lanywero Faith Victoria n'abalala kati bado besobola ofunako amanya gaabwe ne passport numbers njagala okuba omulanga Ministry of Foreign Affairs ne government ya Uganda baveyo mangu na buli kisoboka okutaasa n'okununula Banna Uganda bano abali mu buwambe Myanmar abalajana okununulwa ate nga bafunye omukisa gw'okuba nti basobola kati okununulwa ng'obukwakulizo butono jasi betaaga tiketi banyonye bakomyawo betaaga bukakafu nti bajja bawa basi batambuza ku ground betaaga n'obukakafu nti bajja funa oba oliawo ebyokulya oba food nga bavuddeyo amawanga gonna amalala kubanga amawanga mangi emabegako mwezi gumu abayekera bata abawambe abasuka 205 naye amawanga gonna agalina abawambe gabakimayo dda kati Banna Uganda kwolwo baataako 6 era nabo bwe basala okudda e Thailand ebyabwe byali bizibu kati ali ne bana 27 bali ku nsalosalo
tebabakkiriza kusala nnyanja kudda eno kubanga ennyonyi ate basobola zirinnyira Thailand yokka. So twagala okulaba nga gavumenti ya Uganda ne Ministry of Foreign Affairs bavuddeyo na buli kisoboka okutaasa n'okununula bano bannayuganda abali mu buwambe. N'ekyokubiri nga kyankizo nnyo, twagala okuba nti wabeerawo enkola yonna ekola emanyisa oba ekola awareness bano bannayuganda abagenda ebweru w'eggwanga n'abakukusibwa babe nga babeera informed oba alerted. Kuba ebiseera ebisinga tuba tulaja n'okutaasa bano ogera uli anga tewayo ekibinja kye bakukusiza ne bakitwala ebweru nga babasuubiza kuba akanyugo kangi mu Uganda. So that's why era nzigumiza ensonga nti gavumenti ya Uganda ne Ministry of Foreign Affairs ne agenda balina okuvaayo ba negotiating bilateral agreement n'amawanga gana agalinamu enkizo agalina emirimu naddala mu Middle East n'okuwa awareness kugana amawanga agalimu obusambattuko bannayuganda baleme okuba nti bagwa mu buzibu buli kaseera. Naye ffe nga gavumenti y'opposition etunulira obulungi bw'abantu tujja agenda mu maaso okulwana n'okutuusa amaloboozi g'abannayuganda abafunye okusoomoozebwa bonna bwe bali mu nsi yonna, newankubadde nga tuvumirira okuba nti bannayuganda bwe baba bafunye okusoomoozebwa ebweru w'eggwanga bo tebafiirwako wadde tebataasibwa, tewali nafaayo kujjayo ddoboozi lyammwe. Ministry of Foreign Affairs yafuka kyesirikidde, Ministry ya Gender yafuka kyesirikidde ekoma ku licensinga amakampani gatwala abantu bweru, ate n'embase zaffe ne basituukira bano bannayuganda ziwoza kimu tetulina ssente tetulina busobozi. Kati bambasada ba Uganda banayamba ddi bannansi nga buli kaseera bawoza nti tebalina busobozi buyamba bannayuganda. Bino byonna bya nsonyi bimalamu amaanyi, naye twagala okukaka gavumenti n'okugikubiriza baveeyo nekyonna ekisoboka okutaasa bannayuganda naddala n'okutandika enkola eya travel advice ng'amawanga amalala gye gakola. Omu n'amanya nti wano woolaga waliwo risiki, wano waliwo ki risiki, naye njagala obbabikiramu bannayuganda nti ku bano ba victim 27 baŋŋambye nti abamu ku bannaabwe baafa ebiwundu kubanga bwe babatulugunya ate tebafuna bujjanjabi. Kyannaku nendoza ezo information nayo tujja gifuna mu bujjuvu, era nabo bakyalajana nti mubasabire ate basaba kununulwa. Nange gwe mulanga gwe njagala okwongerako amaanyi n'enkizo okujjukiza gavumenti na buli akwatibwako bannayuganda bano banunulwe kubanga bannayuganda passport number zaabwe weziri tuziina n'amannya gaabwe, era Ministry ya Internal Affairs tuyichallenginga ekebere exit abantu bano ng'egye bafulumamu sinakindi esobola n'okuzuula baani abakukusa abantu bano. Mwebale nnyo.